Auma, 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 auma. Father Caesar, Luganda, eSweden tukwebaza. Stefani Kazimba, Ekkanisa Yo Kusaba. Father Caesar, Luganda, eSweden tukwebaza. Era kwatumba, gano gemakula getwafuna. Rakubanga twagalana ffe badde nafoloza kufe. N'otunoonya yeno ku mawanga. Omukwano gusula gwe tusaba naffe gubune mufe. Lelelelele mama. Tukwaniriza Bishop Kazimba Mukama akulonze. Otwala omulimu gwe maaso. Ekkanisa ya Mukama etinte. Era ye gwe ssuubi mu ddungu. Amazzi agakulukuta. Tuwe tunywe tulaba omusana. Emukono basanyuse nnyo. Emitiyana ne basagambiza. Fare eSweden twesiimye nnyo. Archbishop waffe omupyanga yeggwe. Omwetooza twagazisa okukola tali kuba lugojamye. Era nalina ddala koli Mukama akuluŋŋamye. Kuba gwagenda okutuusa ekkanisa ya Uganda. Kuntika abasinza mu Luganda. eSweden tusaba nnyo ddunda akukuume. Bishop Kazimba, Ye yatambula olugendo okutuuka wano. Bishop Kazimba, Oyo alina experience era mwawufu. yeah, Bishop Kazimba, Ye musajja abudaabuda endiga ze zonna. Kufa nga kyali mu bulizi. Mukozi. N'ayingira obwawula. Mukozi. Obwa Ssaabadinkoni. Mukozi. Kati ye Ssaabalamuzi. Ono ye Ssaabalabirizi. Amabalonze. Yerere mama. Ennaku zaayo za ssebo kulika. Totwerabiranga omukwano nk'ebimpaji mu byonna. Nga ku luli oli musomesa waffe ayigiriza abantu be okukola ensimbi. Totwerabiranga omukwano nk'ebimpaji mu byonna. Nga ku luli oli musomesa waffe ayigiriza abantu be okukola ensimbi. Tukwaniriza Bishop Kazimba Mukama akulonze.